wakulu nnyo recording ebiga byengenda okwogera Museveni ne Janet ne family batuzanya deception ne deception gye batuzanya bannayuganda muganye gitegeera ebiga byengenda okwogera mu kitundu ekyokuli video bikulema okutegeera nga mbulamu wo ojja kufanga tomanye Museveni ne mukazi we baatuula ne badesigning ekintu kino kiwulire bulungi nnyo Museveni yakimanya nti Obuganda tobujja ku buwangwa na nnono n'ettaka ebintu ebi Obuganda tobujja ku Buganda tobwawula ku ttaka na nnono ne bamanya ettaka tugenda ditwala tutya already bali mu kuligula edda balitwala tujjawo tutya obuwangwa w'Abaganda Museveni n'asalawo nti agenda kweyambisa omukisa ogw'enjigiriza empya eyali yazze mu Uganda gye yasangawo nenga eri wansi gye tuyita ey'abalokole eya Born Again Churches. Ekigendero kya Born Again Churches mu Uganda kyakusaanyaawo buwangwa na nnono bwa Buganda bwonna obukuba ku ttaka naye okubusaanyaawo bamala obusaanyaawo ate bo ne babwambala okitegedde eno project ya Born Again Churches ya Janet Kemba bazinga omuntu nga bagenda kusaanyaawo obuwangwa n'ennono bwa Buganda bamala obusaanyaawo ate bo babwambale kyova olaba otunulya buli omu yeeyita omusawo Muganda mubuuze tambula ng'Omuganda akoma ku kitaawe n'amannya gennyini ge balina tebasobola kugalambulula nga bagalina kubeera n'abamu tebatuukanga na kubijja okubiggwa ebyebika byabwe gye bagamba gye basibuka kubanga bakwata kimu kati wulira bulungi nnyo Born Again Churches zino zonna projekiti za Janet Museveni mu Buganda okusiruwaza Abaganda bonna okubalaga nti kibaliko oba kibasinza kya sitaani babambaze ekya Jesus gwe batamanyi yensonga lwaki nsiiba mbagamba gwe bagamba nti Jesus omumanyi n'oga nti Jesus mmanyi musajja mweru sooka weebuuze amannya ge baakutuuma mu kyaki ag'ekizungu osobola otambula ng'erinnya eryo nti nedda naye waki bakutuuma Nakitende bagatambula nga Nakitende osobola okutambula nga Nakitende n'otuuka Nakitende ensibuko yeerula gwe tulaba nti waliwo okukwatibwa akatambala bakateeke ku maaso nsiba mbuuza osobola okutambula nga John osobola okutambula nga Federico osobola okutambula nga Charles wabula osobola okutambula nga Namokose osobola okutambula nga Muwanga osobola okutambula nga Ayine byonna tosobola kutambula nga John kati bano kye baakola bo ne bagamba katusooke tukuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda tubuteeke wansi nga tuyita mu Born Again Churches muganda wange wulira okulya n'okukomba essowaani Janet asibuka ntungamo gy'agamba mbu asibuka ntungamo lwaki entungamo gy'asibuka gy'ayagala abantu bategeere Katonda yo obulombolombo n'ennono bwe bukyagenda maaso era nga teri kyaki z'abalokole nga ziri mu Buganda kuno kuliko Abanyankole ba indigenous njagala wandika wano mu comment section nti kyenjogerako si kitufu Janet agamba asibuka ntungamo waliyo churches mmeka eziri entungamo Omunyankole ng'oli kuno bona oba toli munyankole ng'atuuseka ntungamo yonna n'ogitambula ntungamo tugitambudde yonna mu kalulu akawedde waliyo kyaki mmeka ez'abalokole ng'eziri mu Buganda zibataddewo
zonna born again churches ziri mu Uganda zonna ezina sene zitumuse zonna project za Janet. Noyo pastor magomuli mukusinikirako ebinye sawa zino sime pastor ani ono mvubuka simanya zere ngambuti teri kuwa chimo chakobe teri. That is what we call deception. Teri church esobola kuyimira ngende gataziwadde sente. It is impossible. Oyo pastor musimeru omushana n'abalala. That is what we call pure deception. Eyo bamwa trick ajagizanye asobola okusika basi seba jibalowooze teri church esobola kuyimirirawo ng'endiga teziwa biramu teriyo. Church bwabanga yazimba church yagizimbisa kisente yazijjawa yafuna looni. Ebikozesebwa mu church yabijjawa yafuna looni. Amasanyazi agasasula kiyasasu bamwaga bwerere. Gwe ani akusiruwaza. Ekimwe kya 10 whatever it is no asagala kumanya. Wabula teri church kebereziri zinasangwa nazo ziyimiridde okundiga eziwe birabo lwe Sunday. Baba sindikidde lw'omushana n'oli munnamu omulaka n'akazannyo temukamanyi kawanvu nnyo. Ebirabo biwera mu church bibitambuza emirimu gy'ekkereziya obeja kati oli waga nti okuwaayo ekimwe kya 10 simanyi okuwaayo ebirabo oba balimba oyo bamusindisa ayitemuteeka erirasike. Omwami babalabanga mutandise okubaamu akanyumu okukabuga tufuneyo omulala ayite wano akikubbe nga akikuba akiyitira eno. Ejja kubaayo ziri endiga ezibadde zidduse ate zikomewo nga ziyitawa ziyite eno bwe ziti eno bwe ziti kati bamusindisa gyakikubbe nga akiyite eno. Kati zino endiga ezibadde zibuuse zigambe kitegeeze no muzino church badde batubba kati oliye mutuufu mugende. Bw'amala obba kuŋŋaanya bw'ati nga tandika obbagamba nti batubanjiza amasanyalaze. Musumba n'abeera waati. Musumba mwe n'atambula talina mmotoka. Musumba talina waasula. Mulina okusimbira omusumba emmotoka. Bano abasajja amagezi Museveni ne famire ge bakozesa okudividinga n'okumisiridinga bannayuganda n'okufuga emyaka gana singa baakakozesa mu kukulaakulanya eggwanga eryo singa Uganda temanyi na Dubai. Museveni ne famire bakozesa amagezi mangi nnyo okukuumira bannayuganda mu busibe n'okugiwamba. Ne beerabira okukozesa amagezi ago okudevelopinga eggwanga eryo ffenna tuliyagaliremu. Ndowooza mukitegedde. Wakitegedde bulungi paati twetandika butandisi. Oyo olw'omushana ne banne bonna abazze oyo pasita. Eyo pure deception ng'egenda collecting endiga zonna ezaali zitandise okubuuka nti batubba kimu kya 10 ekiweebwa simanyi Pentagon maama wange ani katugende woono era endiga zijja kujja ate katono yakasinga mugenda otuuka eri ng'amaze bakuŋŋaanya nga bazza mu layini exactly ey'abali. Ekirungi mumpadde point of reference nti entuŋŋamu teriyo church z'abalokole. Wali okyegererezaako nti obulombolombo n'ennono bwa Buganda omuli okuwasa n'okufumbirwa emikolo egyo batandise gikyusa. Ennyambala, enneeyisa n'ebikolwa bikyukidde ddala kati bifuuse by'abakazanyiikirizi. Emikolo ekyo tegikyalina makulu.